ne Bob naye ya producer ayingiridde ne Bob yaddayo kola yoki yaddayo kwadayo tusitadde tegali muno naye nga kyenalabyeko mbadde mugenda kunsumbwa kati Bob ani yamuwa amagezi bano ba peace akyaza nnyo baminisita baka bamubalira bw'osoma ennyo obeera ofuna ekirimu mu ministry nawulira ne Kasukubi ebyamuzaayo mbu kibalemye kuwasa mugenda kufiira mu bitabo addayo n'asoma psychology kati Bob asoma kosi andowooza ali mu bino ebiki bino byamawulire ate kwefu asoma biki kwefu ayinza okuba yadde nga asoma busumbu Bible study. Bagamba after 5 years without justice, the family of the late Robert Karamaji has for the third time petitioned the Director of Public Prosecution DPP seeking to reopen his murder case. Ati Chameleon bagala mutabusi psychologically. Niwede mulwadde gwe bagala okusiba. Karamaji was allegedly burnt at home of renowned local artist Joseph Mayanja alias as Jose Chameleon emyaka 11 ego. Wakimanyi singa bamusiba singa avuddeyo. Niwede ali mu kkomera. Banne bagejje balina amatama yaliwa tuba mwagaza. Anange. Umusonyiwe. Oba yiye baye. Kale omuntu si kirungi kusonyiwa omuntu atazza musango. Musango okutava mu kubo bannange. Major Bendikito Kyamanywa, the father of Tata w'omufubbeja. Nzijukidde yali Major. Major Bendikito Kyamanywa, the father of the deceased, through his lawyers of Narukola Advocates, katugenda wa Narukola wowaawo, and associates and Ocheng Associated Advocates and solicitors petitioned the DPP demanding for the reopening of his son's case. In a letter dated April 27, the lawyer noted that they have on several occasions written to the office of DPP in respect of the case. Kati ani aguggala nga tegunnagwa. Andoze banoonyeza balaba nga fayiro tegguka nga baggalawo. Tegguka kitegeeza yinza okuba nga fayiro. Ate ne taata ne omugambe taata sirika kwa mwana we. Kyokka ate tugamba fayiro bategguka tuli awo bannaaye. The lawyer's father stressed that over half a decade ago, the DPP's predecessors promised to have the matters investigated afresh and assured members of the public to handle the same to the logistical conclusion. Kale kati kyekyo ekiriwo nno. Saa zonna request mulanga addayo mu kooti. Katukoze tutya? Simanyi. Ne bagugire gugguke singa bagunoonyereza ko obanga musajja azo omusango singa oba teyaguza then banoonyani yaguza gwagire emyaka 10 mega ne gugaana bu family tebaati nako ne bogerako na family anti era wali ekyo bo tebalina biri byagundi byabana abalata kotikini tokotikini wai bikwewulise naye n'ebintu bino ebirimu okufa obisigalawo biraba naye miri kwezi waffe twongere ondowooza okumusabira kuba ate ye Karamaji twamusabira dde omwoyo gutebenkere tusobola mwongerako ssaala tusabira nnyo abalamu nane waliwo omuntu afiire okumpi n'ewuwo tuvula omuntu weetaaga oboka nga olina ettaka ddene nga kizibu omuntu ofiire ewuwo ate bwe liba ttaka lyo era aba afiiridde era bakusiba so era aba afiiriddewo ne wabweru w'ekikomera kyo nga ekkubo liraga nti kkubo si liryo era wabawuwo ate obeere ng'erinnya limanyikiddwa aye bangamba naseggukubu namaya salamalod ti nago baaguyita mwana yaŋŋamba yabaaguyita bakuba ogigendamu nti olwana katulinde kooti ekole egyayo ne nago baŋŋamba fayiro baddawo ne mwali abannamawulire siziryangako naye ate walaba omuntu akusongamu nti omulwana ate nga sirina nsonga lwaki mulwana n'olinda kooti erwana kubanga era yeerwana naye nago baŋŋamba baaguyita olutambula mu ba celebrities What's up, na come back.